Okay, kunaku z'omwezi ne 11 omwaka 2025 omwezi gwa mwakanya guyita ogw'omunaana nkubuuzaako ku ssaawa zino 9:30 nti gyebale gyonna gy'otuusizzaako engalo kuva gye watandikidde ku makya paka mukadde kano okubanga okyakakkalabya byonna by'oteekeddwa okukola oba oli awo okubanga onaafunamu ekyamakulu oba ekigwira amagala eddiba. Erinnya Nzaakira Mbwanika Namugera nkujjukiza bujjukizi nti kasaziwera 9:30 ku lunaku olwokutaano paka olunaku olw'okumaana paka olunaku olwokutaano tuba tuzze ne bannaffe aba YPA mu pulogulaamu yaffe ey'olutindo nga bulijjo. Beera ku terefayina bingi byogenda okubeera ng'ofuna mu pulogulaamu eno y'olwaleero anti okwetinda kwali olunaku lwakutaano. Last week emmotoka neegabwa ketwagala tumanye ffe abataafuna mmotoka ku olwo tukinayo kyansi endala y'ofuna emmotoka endala oba byaggwa. Beerako bubeezi n'essooko nyingi sita 238 ash osobola okubeera nga owangula mu nteekateeka yaffe ya bwatula bingo ne terefayina yaffe. Bintu bingi byegenda okufuna lwa nsonga nga terefayina yaweza emyaka 9 n'olwekyo twagala obeere ng'ola terefayina ng'ekula bw'okula. Kansabe mukulu Cyrus Musi abeere ng'akubuuzaako tubeere nga tweyongerayo. Mumbuzaabuza nnyo naye kasita febamu ssebo mwami Ssemugera nkwebaza olw'okubeera nti ompadde omukisa guno okubeera nti njogerako eri abantu bannaffe abasalawo nti obudde nga buno tebava ku lutimbe gaggadde naffe era nitusalawo ne tugamba ti katubaweereze nsaba baleme kuggwa mu maanyi naye kaneeyanjule Musisi Cyrus gemannya gange nga nkolera wano ku YPA Assistant Regional Director owa Central Region. Mbagamba nti bannange abo bonna abaaliwo twali tumanyi nti omuntu agenda okuwangula alina kubeera ki? Alina kubeera omu. Era kituufu yali muntu ki? Omu. Naye nakuba ttooki nentunulira abantu ne mbalaba. Abasanyuka ne basanyuka. Ate abaggwamu amaanyi baali bangi kubanga omukulu eyawangula bwe yawa sitoole ye alina ekintu kyeyugira yagamba bannange Mukama ambaddeko kubanga nze nasuddemu akalulu kange lwaleero nkasuddemu ku makya wano yakasuulamu ku lwokutaano ku makya ku mukolo gwennyini ate olwamala okukasuulamu n'addayo alina sitoole gye yawa ennyimpi awo nti nze bannange nali nagula dda ku mbuzi zange naye embuzi ze nagula tezaali mu kaseera ako we baatugambira kukola ki we baagambira nti akalulu katandise kati ebyo nembyera yoyo nti sente ezikoze eki yoyo gwe bakwasa empapula bali bamuwa ekipapula ekikakasa nti naakoze eki ateekeko amannya ge ateekeko naki ne identity card ye akakasa obwannannyini obeera gwe mu kaseera ako mula muvuuka wuye muto faki n'olwaleero tubadde ffenna mukutteko mu ngalo awo olwaleero wagguleyo ng'ali ku mbuzi nenfuna ku masannyalaze nanga abantu era ekintu kati jjukira yateekayo essente ezaki ez'embuzi embuzi 100 najja ateekayo ku njuki naye njagala no kasooli gundi 2 naye njagala nkutegeeze ezo tezaaliko bululu naye kati kano ke yasuddemu ku luno n'agamba sente zaali ziri zagenda singa mwanninda naye kati n'ateekayo kano omuntu okuwangula emmotoka eyo abadde alina kuyita mitendera ki kibadde kyangu nnyo ogulayo buguzi kintu ogulayo either embuzi zonna z'oba oyagadde gye zikoma obungi y'okuma n'emikisa egirabika nti gikola ki gibadde gikutuusaako era nga mu kaseera ke kamu ng'era tusuubira nti n'ennyumba naye egenda kukola ki kati egenda kuwangulwa kaakati mu kaseera ako nga bw'owaayo ekyo yeyo emmotoka kati ye emmotoka eyo ki emmotoka ye kubangirabeko ku screen yawo kaakati nga kyemukola kintu kirala nnyo ye ku lulwe yagituulamuko nawulira nga amasannyalaze gamukoze eki yeyo olaba haliya new model section B weetandikira awo kaakati omukulu ono bw'atwala emmotoka eno abantu kyabakola bubi abantu abamu kyabakola kwegamba buli muntu yali asuubira nti agenda kugifuna emmotoka emu naye twakkiriza nti kyekyo essanyu nendiraba naye nentunula abantu abamu nga banakuwadde batunula
badde yange buli muntu ekyali ku mumwa kyali nti emmotoka ebadde ki emmotoka ebadde yange bagenda kusagambiza kaakati ekyaliwo nti bwe twamala okukiraba nga tuvuddeyo tulina ekintu kye twalowooza nti abantu bano ddala mu butuufu emmotoka eno egenze ku muntu omu naye singa waliwo embeera ekoleddwa buli muntu n'abeera nga azze alina akalabo kaafuna ze alina akalabo kakola ki sokoleke katono nnyo essebo emmotoka yawangulwa mwali mutugambye n'ennyumba ennyumba ye ani yagitwala ennyumba twagamba tetugenda bikola omulundi gumu essanyu lireme kukoma ku lunaku olwo naye twagala essanyu lino ligende nga likola nga lyeyongerayo nti ne tukiwaayo mwezi nga gumu oba wiikisi nga 3 era abantu tugenda bategeeza kiki ekiddako akalulu ke tugenda okuzzaako kagenda kubeera kaki kanyumba era kati kyali kiwa omuntu omukisa oyo ataasobola kwolwo ku lunaku kujja ataasobola kubeera nti yali aguzeeyo ekintu kyonna asobole okuba nti akola ki nti agula kati mu mbeera eyo ne tugamba nti abantu baffe katubongera omukisa gwe tubongera kati era akyagula omuntu agula kati aliko n'abo ng'abakola ki ng'abasooka asobola okuwangula ennyumba butereevu ennyumba ewedde emirimu oyo asobola ogikola ki asobola ogiwangula era bw'aba nga agiwangula tugamba nti bannaffe bano kati abalala era abajja buli ajja tetwagala asubwe mukisa twagala nti buli kantu kagula kati akantu kogulayo kaba kakuweesa omukisa ogukola ki oguwangula era bakakuweesa omukisa oguwangula nawe ogenda kubeera nga ofunyeemu kati ate buli kyogula totaddeko ebirala ebikulu nti ebintu byosobola okwewangulira bingi bw'otuukayo n'ogula kyoguze bajja kuwaya akantu okascratchinge kalinga kakuponi nako okascratchingeko osobole okuba nti owangula ennyumba kyowangula kyosangamu kwolwo kyowangula ogyeko eno enteekateeka ey'okuwangula ennyumba n'okuwangula emmotoka twongeddeko ebirala ebirabo nfofoolo nti bw'ojja lw'otakula luli obadde ofuna kakuponi era ogenda kukafuna okasuule muli naye kano akalala ogenda kukatakula bw'osangamu nti cupa ya soda gy'onywa bw'osangamu nti pikipiki gy'otwala osangamu nti okitegeera so embeera eyo tugambye nti buli muntu enteekateeka ey'ennyumba enteekateeka yatandise etandikiddewo baffe bwe twogera ekyaffe kikola ki kitandikira gwe keera bukeezi oba jangu kati otandika okukola ki okuba nti weewangulira naawe ku birabo ebyo ate nga weeteekerateekera n'okufuna ennyumba njagala nkugambe nti gwe ali ewala essaawa eno oyinza obutabitegeera mu ddakiika zino 30 wandagadde obitegeerera ddala ennyo njagala nkuwe enamba y'essimu 0703 0 emirundi 4 sembya 34 omanyi bagamba tuzisoma nnyo nga tuzisoma ku speed 0703 0 emirundi 4 sembyayo 34 era bw'onooziraba naawe ku wansi wa screen ojja kuba ozikola ki ozitegeera bulungi tusaba munnaffe ali eyo azituteereko bantu bazitegeere bulungi nnyo nange eyange kennyini kamwa kwogera eri 0705 0 6279 oba gwali okumpi wano mu kibuga njagala oyangwe mangu odduke speed ojje wano ku Lubaga Road tuli wano okuliraana engalabi ya Kabaka okkirirako katono ngadda ebbakuli oba tugambe ngadda e Kampala nojja otusanga olaba Access Building opposite nayo waliwo ekizimbe kya kalina kuliko embuzi waggulu ate ne ku Access Building kakati office tuziyingidde ndiwaddemu okujja kali newandisizaawo waliwo nawo offices nawo tukola ki tuziyingidde kuba tubadde tulanzi nnyo akalanga ako Access Building naye kakati olwaliro nkugamba nawo weetuli osobola okujja n'otusangawo nkulu Cyrus sebo YPA ebiseera ebisinga abantu bagamba nti ebintu ebyo nkoze nti okukakasa nti bya ddala ebiseera ebisinga ne muteekayo okulambula ku faamu abantu ne batuukayo olinaavayo nga agambye mbadde nina embuzi 5 naye ku kyendabyeko kanyonge endala 5
olumu ne muteekayo members meeting abantu ne bajja mukadde kano kiki muyinayo abantu abooli abatanafuka bamemba kye basobola okujja ne basisinkana ne bakakasa ddala kituufu emukolera ddala ekigendererwa mu kukola ebintu bino njagala nakyo kibe nti omulamu ogwo guvaayo ekigendererwa mu kukola ebintu bino nga bw'onnyonnyodde nti tutegeka buli kaseera tuba tukola accountability ekakasa abantu nti tetuliwo lwakubeerawo lwa muzannyo naye tuliwo lwa ddala ate nga twagala tuwe feedback olw'ebyo bye tukola twagala tukunnyonnyole nti bwe watuwa ssente zo kino kye twakola kati ng'essaawa eno tulinawo enteekateeka ey'okugenda ku faamu muddayo luli twakola ku faamu ne tukoma ku faamu 45 mulina faamu mmeka tulina faamu esukka mu 1,213 kati essaawa eno tuzirina naye buli faamu ng'erimu embuzi mmeka tufuba nnyo okulaba nti embuzi zino tetuziteeka mu fuutiiko nnyo wakati wa mbuzi 250 ng'eyo faamu emu kaakati oyinza okusanga faamu eyo ng'erimu abantu nga 15, 20, 3 oba 5 okusinziira ku bantu obufuna bwabwe nga bwe buli jjukira tuyamba mufuna mpola waliwo n'owembuzi emu tumulundira waliwo n'owembuzi 10 tumulundira owembuzi 3 owembuzi 5 bonna gye bali so eyo enteekateeka egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'omunaana omwezi guno ogw'omunaana leero tetuli mu 11 wiki ejja ku sande oba kiyinzika okuba bwe nkumanyi ku ky'obudde ekyo kyo okimanyi bulungi nnyo akati era olunaku lubeera lwa sande ennaku zaffe zitera kubeera za sande kuba tuwa abantu obudde ne tubagamba nti kati ebbanga eryo lyetukuwadde weeteeketeeke teekamu akasente era nga bitukola bulijjo tugamba tusimbula wano okuva ku woofiisi zaffe Rubaga ku ssaawa 12 tuba tusimbula kati gwe awo tandika okutetenkanya oba otuukawo ssaawa mmeka tubeere nti ssaawa 12 tuba tukola ki tuba tusimbulawo so kaakati ekisigadde nti oba olina okuteekawo akasente gwe atali memba n'oyo memba naye nga toli ku lisiti emitwalo giba 10 atali memba n'oyo memba nga tali ku lisiti manya nti ku lisiti kusiriiko kaakati okumanya nti lisiti toliiko bwe tuba tetukubidde essimu manya nti toli ku lisiti kubanga buli ali ku lisiti tumukubira essimu asobole okubeera ng'akolaki ng'atuukawo kati bwe mba ndi ku lisiti nsasula mmeka bwe oli ku lisiti osasula 6 ataliiko 10 oba memba oba siki oba si memba lwaki mukikolayo mutyo nga ate ffenna tugenda mu kifo kyekimu tukikola mu kifo kyekimu naye bw'obeera nga wali memba nga weeyagaliza dda gwe ate tukuteekamu ak'ensusso kyova olaba eyo yandibadde nga privilege eya memba okubeera memba anti ndi memba naye siri ku lisiti toli ku lisiti onsasuza 10 n'oli ali ku lisiti asasula 6 kyokka ate ffenna tugenda wamu kituufu nnyo kati bali bagenda kulambula embuzi zaabwe zetukoze eki zetuteeseteese era tugenda ku faamu ezo zokka ezaabo naye kati gwoba ogamba wadde oli memba tetwakubidde essimu ate oli ku faamu ndala kati kibadde oyina engeri gy'obadde oyagala ng'olinga ayagalamu okulambula oddeyo weetegereza olabe embeera ebintu bwebifaanana ekyo kibuuzo nayo kibadde kikulu nnyo kati gwe omulala ali eyo omanyi buli lwe tubeera wano wabeerawo abantu abapya kati gwe omuntu omupya nga wakatuwulira buwulizi ogamba YPA mulundi gwange ogusoose tuli balimi n'abalunzi kyetwakukukamu kwe kulunda embuzi kwe kulima kasooli kwe kulunda enjuki era kati n'essaawa eno twatandiseewo embeera ey'ekittavu kye bayita YPA Sacco ebyobwegassi nti sente zo bw'ozikola n'ozikola mu mbuzi n'ozikola mu kasooli n'ozikola mu njuki oyinza okutandika okwebuuza n'ogamba sente zange zino ngenda ziteekawa twataddewo embeera nti osobola okuzitereka ne YPA kyokka ate era n'ofunamu amagoba osobola okuterekayo ng'okoze savings oba osobola okuteekayo sente ng'ofuna emigabo
ekigendererwa mu migabo nti kampuni omanyi bwewegatta n'abagezi amagezi go gasobola okuyamba ate n'ofuna ki n'ofuna mu sente zo z'otaddeyo ne zizaala nti omwaka bwe guggwerako kampuni eno tegenda kutereka buteresi sente ezo zijja kuba zikola amagoba batwanjulire oluvannyuma lw'omwaka nga guweddeko anti balina kubuuza bwe mwakozesa eneza nenzera mu kitavu kya YPN ziteekayo mwina kyanjawulo ki okusinga ku banka nga ne banka nayo zikuwa nenziteekayo kakati banka bw'oteekayo sente zo ng'ozitaddeyo kisinziira kyoziteereddeyo bwe mba nzisevinzeeyo budde bwonna nsobola okugenda nenzikola ki nenzinonayo naye bwe mba nzitaddeyo mpozi nga nzitadde ku fixed deposit account ku fixed deposit account kijja kusinziira ku sente ezo zetwakkiriziganya nti ezo zigenda okumpa ki ye percentage gyegenda okumpa naye bwe kibeera nga otadde wano mu YPA ejja kutuula tulabe nti waliwo project gye tuyinza okuteeka mu sente efuna ate ffe tuteeka mu project zitakola ki zitafuna nga tuteeka mu project gye tuwabye nti esinga okufuna kati amagoba geditamininga okusinziira ku ki kye tukoze tugabana ddi kuba abamu twamanyira nti bwe savinga mu January mu December tulule ntugabana ne twekolako era bwe tutuuka awo ng'omwaka buli mwaka nga guweddeko kye tulina okukola nti tubajja ne tubanjulira ne tugamba nti kakati sente zaffe zizino bwe ziti tufunye kakati bwe tuba tubaliriddemu bwe wateekayo emigabo gyo bwe giti nawe tuteekayo emigabo bwe giti tugenda kugabana okusinziira ku migabo egyo kati bwe tugabana tetuzijjirayo ddala zonna nga bwe wandikikoze mu banka tulekayo ezo zisigala nga zikola omanyi nga zitambuza account waliwo omusajja omu yagamba nnyina yamukuba emiggo lwakulya sente za kabalagala kubanga maama we yali yateeka sente ze mu kabalagala oyo nga ye capital kati omwana najja alyako kakabalagala kamu nanywako ne kutuzzi ojjukira buno bwetwasibanga mu buveera bwe buti najja akanywa nga agamba nti alakasidde enjala emuyitiridde naye maama we yamukuba emigo namugamba mwana wange tulyanga capital tulyanga ki ntandikwa tulyanga ntandikwa buli lwolya entandikwayo oba owedde nawano tukuga nti oba otaddeyo sente zo ku migabo gyo emigabo gyo gisigala nga gyegiri naye nga tetugenda tugabana buli mwaka nani stop nkola ntya okwewola tugize njala kwewola mu kitavu ekyo neetaagisa ki wedde kale tugeze ndi memba kati okwewola awo neetaagisa ki misingo kati nno kankubuulire ate ontanudde butanuzi nti bw'ojja mu YPA katugambe olinayo obukadde mu 20 wabusiga mu mbuzi oba obuleese ku olwo mu mbuzi oba obuleese mu kasooli kyetukola tukugamba nti oli memba mukulu Cyrus sebo ndi mu YPA sako yenjogerako kyendiko nange naye nga sina mbuzi sina kasooli sina ki naye njagala kumpola ku sente oyagala kuwola percentage era tujogera ate oyawukanako gwe ate ku muntu oyo abadde ayinayo project kati sikuga nti ovudde eno buvi n'ogamba ntaddeyo kubanga omugabo gwaffe ogumu guli ku mitwalo 10 era ne membership mitwalo emeka 10 ng'oyingira mu saako kati ezo okkirizibwa okujja naye njagala weebuuze kiki kyensinziirako okubeera nti neewola kati gwe tosobola kufuna maanyi gooli eyabaddeyo n'embuzi ze 5 eyabaddeyo n'embuzi ze 10 oba ayina mwasize mu kasooli kubanga kati oyo garanti eyiye eri mu projekiti eyo gyakoze eki gyataddeyo nga esente z'olinayo ku sport zikuweesa half of what you need oba zikuweesa amakkati g'ezo sente z'olina kati owe miliyoni 2 osobola okwewola miliyoni 10 mangu ddala ate nga tekikwetaagisa nnaku olw'okubeera migabo gyo gyegiriyiri gigikuyimiridde eddakiika emu abantu wano bagenda ne baddukadduka bannange sooka oleete ekyapa sooka oleete baluwa 0 katumale okukulambula waka ova luddawa bino tebiriiyo wasiga mu YPA okyuse ku bwongo oleme kufuna stress akati stress lwaki ati tugikuteekako tumale okulambula wosula abaana olina bameka olabirira ki ebintu ebyo bitegeera Mukulu Cyrus ngenda kusaba osiibula naye nawe kusiibula essebo waliwo yambuuzizzaako
nti akanyama k'embuzi akakawayipi akafuna atya kusiibule akanyama k'embuzi osobola ne kukuba ku simu kyemmanyi kwali alaba kati osobola ne kukuba ku simu 070 3 0 emirundi 4 sembyayo 34 naye kali wano ku Lubaga Road ku kitebe ekikulu ojja kusangako waggulu wa offices tuyinayo restaurant ey'amaanyi oyagala nnyama ya mbuzi njoke oyagala ya eri wano gye babugumizaako bugumya nga eri ku luti eri awo eyiika buyeesi gwe yali atuuseeyo gwomanyi nti tetulimba kyetwogera kyekiwakweta musajja wange oyo Ivanike naye ali banna Ivanike omanyize buli lwensuubiza abantu kanyama k'embuzi ako kamugendera yeetaaga okujjayo akikole ki naye akikubira awo kubanga abagiriddeko bo bakikakasa bannange essimu yange eri 0705 0M 6279 nsigadde nga ndi Cyrus Musisi okusinziira wano ku BBS Telefina naye nga nkolera ku YPA nga Assistant Regional Director. Yoyo Assistant Regional Director muyita akulira ebbendobendo lya Buganda lyonna mu ggwanga ku lwa YPA nga bulijjo mukulu Cyrus Musisi byonna bitugambye tetugenda kubiddamu wabula kyolina okukola kiri kimu kyokka kumukubira ku ssimu oba kuba ku ssimu za office ennamba bazibawadde kusobola okubeera nga mumanya ebisingako awo abaagala okwewandiisa abaagala okugula ku nnyama abaagala okufuna emigabo byonna YPA ejja kubebayambako sigenda sukako wano nange bannaffe abaakawonyemu bamaze dde okweteekateeka epulogulaamu eddala ku ssaawa 10 zennyini ate ku ssaawa emu amawulire gambuze gye gali ne ku ssaawa 4 amawulire geesigika tokwata ku limootiyo erinnya Zaakira Mbwanika Namugera awangala ennyo ayi Ssaabasajja Kabaka.